kizibu okukolera omuntu kyayagala kizibu n'anyumya n'addayo n'ewaka n'anyumya nti kati oyimirira ku stage n'oyimba ennyimba nga 5 mu kagoye kamu mu lugoye lumu ate nazo tozimalaayo ate nazo eno ennyimba ozikutulako temulina mizannyo temulina bizannyo tuyimba buyimbi naye lulinga buli luyimba muluzannya buli luyimba n'addayo n'akomawo n'abazannyi abalala ne bayimba oluyimba olulala n'addayo abayimbi abalala ne bajja eri naye ne yeetegeka n'adda mu ngoye endala n'ayimba oluyimba lulala. Lwaki omuntu anakkuta ekivvulu? kati ffe kyatuleetera okumanyika twabeeranga mu guruupu emyaka gyonna oba myaka 10 nga buli mulabi wa Kabuladda wajjira amanya nti mulimu ne bagundi busuulwa babonna nga abasangawo ng'ate mwetegeera ne bye mukola ne bwe guba muzannyo ng'omanya nti kino paati mbalira ajja gitegeera. eby'ennaku zino bizibu emizannyo tegikyabeerera ddala ku stage. Abantu bayimbako buyimbi n'agenda ate omulabi n'asigala n'ennyonta ey'okwagala okulaba mulamu ono gwe bagambako ayaye akola atya. Naye kaakati ebintu bifumuka nga mpewo oli olwajja ng'ayisaawo by'ayisaawo. Bassebo ne bannyabo tukyagenda mu maaso ne mwannyinaze Aisha Nakitto tatera kulabikalabika naye munnange nze afeffetta nze mubazuulidde ate waliwo n'omwami eyamuntuma erinnya sikyalijjukira naye ndowooza kasita kirungi tinkuleetedde gobadde oyagala. Tukyawayaamu ebya Kabuladda ate wamu n'amaka gaabwe ag'omwami n'omukyala Basudde.